Dokita security ya President Museveni mfu. Bano Kyagulanyi Bamukutte era bali magere balooza bansibye. Ne Bobi Wine abadde alina okuyingira mu Robert Olaba Kyagulanyi kibanda. Mugwe mwakazaako eri obuyaga n'abatolokako n'ayingira ekibuga agende asimbe ebitooke mu nguudo enfu. Anti kiri bwe kiti. You have made a mistake. Ate mistake yaaki. Kubuko mu Buganda tebatwala mbuzi. Kubanga babwerere jja kuwemulabako. Aleka nawe. Hey. And what Nope is doing? Nope kyekola. Eringa ezzike erera bamundabirwamu. Nitandika okukuba zzike linnaali omuki. Mundabirwamu. The first mistake you have made. Ogambye President Museveni. Ate Kyagulanyi si yakise President. We President. Yes. Kati Kyagulanyi yadduse ku security ye. Yadduse ku security ya Museveni. Who is Museveni? Because mugamba nti Kyagulanyi people's president. Yes. Era ye mukulembeza Afrika Uganda. Ate yadduse ku security. Kiteza ku security ya Bobi Wine mfu. Yadduse ku security ye. Leka butemuleka chusa. No. Leka chusa bigambo. Bobi Wine choga yakutama jega commander in chief of the armed forces Bobi Wine. Museveni ekyo yachichi. Ekitegeeza Museveni ye president wa Uganda. Kyogere nga pimpa akulaba. Kyogere nga pimpa akulaba. Kyogere nga abeka mu tabakulu. Anti nkubuulira. Tonkaka. Bobi Wine yatolose ku maje, police, military. N'ayingira ekibuga n'abalaga abannaamu timuzze mu ggwanga babalaga nguudo ndala naye zino nfu. Anti wulira, the first mistake you have done again. Yadduse n'alagawa. N'ayingira n'abalaga ebikuba ebifu bye mulemye okukola. Natete yiriyo n'ensogonyo seeti busaabala ensogonyo seeti. What Kyagulanyi is doing akuba Buganda. Kubanga ebitoko yabisimbye mu Buganda. Enguudo ziri buludda. Zewajja mu nkuuka mwaziteeka watwakite muzimba. Zewajja mu nkuuka. Atayingiza mu bya Buganda. Enkuuka. Zewajja misinde gya Kabaka mwagisa. Agondise. No, Buganda is supposed mwali musaba federal. Nagamba Katikkiro nti if you want federal. Mukwate billion yes. Mukole enguudo. Nempologoma yabalema okunaza okalimbwe we kaloli. No, Buganda tubujje mu bintu. Siri Buganda ngoba Buganda. Ngoba Buganda. Njeje okuyingira mu. Why Kyagulanyi Ren? Ndi Kyagulanyi. Bwanywe enjaga abula. Todda mukyanja. Yagambye tafuuka kapa. Ne Museveni tebagambye naye anywanga. Yafuuka kembiza Abaganda kataba mu yita kiddira. Sebo ali mukulembeze. Museveni yafuuka kembiza. Bali bakulembeze. No. Museveni yamanya. Nti okolera mu Buganda bo operating ofuuka embizi. Najjanga ayita mu Mengo. Tiyani embizi. Nadduka emisinde Abaganda bamugoba n'amafungu. Kataba mulye tali kiddira. Ate kati wafuuka kengu. Nafuuka kengu. Engennume nemulaba ali emulinnyidde. Tali kiddira ekyo. Politics. Abaganda politics anti nkubuulira. Enguudo. Buganda ekole enguudo nnya. Buganda. Yes, tumanyi teyagala federal. Kabaka njagala ni yamuko. Ate nnyoko. That is Museveni's money. Secondly, the movie is Museveni bad one. He's a bad one. Wabase mubi mwaki mwagalo mujjako. No, if Museveni is bad, why do you want to remove him? Kino tikyavude ku kyokwagala omujjako. Kyakwagala tereza nguudo zino. You have to know politics. Nti lwaki empeta tebajambaza bitundu byakyama. Ebate chaina mulamu. Atulira mwaje empeta kubufumba tebajambaza biki. Sebo ebate chaina. Era lwaki sibye bikuba ebikirayiro. Guno lwaki bakiteka kano kabonero. Lwaki bakateeke wali. Togamba baji yone ojambala tugezaka esomero oyambala nanga. Nze nabagamba nagenda ko lumu okwejjusa ebibi nga ndi mu pitu. Faza nangamba mwana wange ngenda kusonywa yogere ebibi. Nemwana aenda kumukoa omusajja natunula nangamba ekiwa kikola ne mboli maso nemwana tuwaze kunjajinga. Ngokuba omufaza. Yes, did you come to judge me? Nse manje nakola ebikolo bye. Dokita ba. If you say anti ulira. Ogambye. Security ya Museveni info. Ko go ito omuyaga yagiyise kona. Security info ya Museveni. Simfu. Simfu na yeye alazobu. Yalazeemu obunafu. Security ya Museveni nafu. Nafu. Bobi Wine Jeno na reiso munafu. Jeno mbadi munafu. Ebeka sijjagirwa banafu. No, tokotinga bantu. Magambo munafu. Kasigazi munafu.
DPC we kasanga tine mageremo nafu gwe basindise Kampala Metropolitan semwai ne iso boba nafu muhoze munafu kati ye yabasindise yo nabagamba ani ya deportinze bali ezo nabagamba ze city nati goli wa nopo na yotia nze city nze nabagamba ndi malaya ani ya deportinze tata bwa mpa sente mwana ngolaje nze siri ko bumalayo jakwankana oliddo omwana ne tata nze sikankana mu politics okola kubuke dogambe security ya Museveni infu ladies and gentlemen mazinga doni wanyama nkotinga bulungi Kaiza babula n'abakulembera bukedde mwenna mazinga omukozi wa program full dose ng'amanyina okujja kuya fibi n'akola agambye security ya Museveni nafu kyogere kati we basinfu gamba nti sebo Museveni njagala kumanya obunafu bwa Bobi Wine abatoloka kati we basinfu gamba nti nze mazinga gamba basinfu gamba bwe bannafu kale gama nti nze mazinga omukozi wa bukedde toyingiza lwaki tokola ku Ghetto TV lwaki tokola ku Ghetto TV genda ku BBC togere bye eriye naalem badde nsaba togere eriye naalem genda ku BBC okola analysis yaffe twagala tubuulira ku obubuulizi obunafu bwavudde anti wulira nze nakugamba nti nze naliko gynecologist yakola kireto nza kunkunamira toyinza kunamira muzaalisa nti namukunamidde wandaze eki sisho ndaze ekyenjawulo nga goredo nabanga nti whatever Bobi Wine is doing is following Museveni steps sakolire mu kyemutamanya if Bobi Wine laavuze Buganda lwaki yawasa omunnalwanda okubana atulira no dokita atulira mwagamba botamuwasa nga je chance yezze abana wasana anti ulira lwaki alekawo bannakangubi Jennifer kale osekeredde advisor president tombulira nawe osekeredde advisor kati Bobi Wine ngagenda nakangu anti Buganda munne buli mbuzi ku ngondo yayo era mazinga nkumanyo ina abakazi bano bonna banyankole ate gwe mu tugenda koma wange genda ngangeze bannange Dr. Chamale bye nenga tewerabira munnanga ate kugenda ko mu bankaze mu ba sponsor ba balungi Tavani Woods genda yowe umulireko kawo onye kabia olika koko nyumiro ne programs eziberawo Tavani Woods ekabusu bebo kaba tuteka musendo kulaba ngantuka ku bantu baneno side eyo ate fitness center genda ko wali eri ku waliwo gym ezo mulembe ebyuma bizungu ebyuma bya mulembe nyonyonyonyo genda huko ku awo ojuzemu ku mukono atera buli chikozesebwa kuba fit wekiri kyonna mu gundi zaffe awo segura microfinance abo bakuwola sente ate bakuyambako mu bintu ebirala ewakulemeredde mu finances be bannaffe bokka abasobola okubanga bakusaamu kasente basegura ne bakugamba bannaffe waneeno ba Lutung Construction Company abo nabo we bali mu kututeekamu akasente osobola okubanga ogendayo ne bakukolerako construction ababimanyi mu bigwa gendayo oko baberenga bakukolerako bali awo kumpi nyonyonyonyonyo ate bannaffe aba Adifa Medical Services Lunguja Chitunzi be bannaffe abo atenga bo bakola ku fe obulamu bwaffe tovaako tukyakweta bingi nnyo